zino naziguze zembere zimiriddo za yero mzee ampo buyambi sagala yogere mbate ngate muyambi ngenda kunaba kasana katabuzi batugamye mwino okunaba buli kaseera anti corona olidde mzee mama ocheka yakwerabira ngate naku 2 zategede tuliyala koye enzira yo chikola yo chi ngana kunaba olidde sawa yakole baby abakazi bannayisi bangu kati yamanya lwokuba yategedde ndi waka sikyalina byenkola aliko ye naye bannaye naaza y'ekisajja bobera waawo katawulo omwana n'omuyisa zakuulinayo mu nnyumba kati kasita omusana mungi kati olwatukudde awo ajja kalambalamba simunaziza nti atukule ewalira yanaabye ku makya kati munaziza nti awulira ebbugumu nze badde muyirako ku mazzi abere nga ebbugumu badde yakaliranze omukabi ate badde yakazuuka bino ebintu by'abakazi abakazi bane mbawa ekitiibwa omukazi obeera n'omwana mukazi yeetaaga kitiibwa baba abaana tebakuzi omwana tabaireka naye kati ono bakusuulidde waakumeka ono wakubiri naye asooka owokubiri oli asooka ali wa maama ere batugga naye oli akuze ali myaka nge 3 kitundu so buli gwe bakusuulira gwosooka omukwatako then n'omugaba malabeerako naye kati ndakakasa oba atadde mama bw'atadde nga mukola ki nga mutwale wa matugga mama wali mama yenyini yawanga azayada yafa naye kati oli mama wange omutoyi wali ate mukazi talina tabu bwekasi otwalayo obuyambi kati ono omulabe Dawuli ayina alya anywa ate takaaba kati okuva ku makya ndowooza akaabyeko awo omulabe nga tamanyi kukaaba gambye no Kalantini kyetukoze naye bulijjo singa si Kalantini eno bulijjo tamuzuula nekyaka yategedde muno ndowooza sina byakukola tululire ku embeera ya Kalantini eno we bagambira nti amabaala kirabu biki byonna bigaleewo concert gwe kyakusangawo nze kyasigala okuleetera obuzibu nti olw'obusente bwe nali naawo nali mbusuubuddemu akapoloti awe matugga obulala nalina entebe ze nali nguze ng'egye baali bakanze bemabega awo ebintu by'omu nnyumba kati nga ndi mukuzizaawo bintu ate ebiseera by'omugundi by'omu Christmas awo sente ze twakola nze nali nsasula mmotoka yange kati kumpi milioni nga 8 omusaayi yali amanja mu mutwalo nga 8 kati nze nali mu kusasula nze Christmas saa savinga wadde so wali oli nali kati ngandaba mirimu wegiri nkola kati nga zenkolawo zensipereza omusajja kuba yali yanguze emmotoka nampa na mobile number ye nga nteekako buteesi account yampa account ye nga nteekako buteesi olusi nteeka ku mobile money olusi ku account kati nembeera nga saa savinga Christmas kakati January agenda otuuka awo ne wajjawo enzige nazo nzitwala sente nnyingi andi enzige government bulweteeka sente mitwe bigo bitalaze abantu awansi ffe tubonaabona economy beerina okuggwa kati ekyo ne kibaawo nakyo kati ate awo ne bali banzibeera mu nnyumba nga ndi mukugula bintu bya mu nnyumba nzizaawo kati era nalina omukolo ku Saturday yaddako muzeeyi nga tanalangira nalina omukolo kati ogwo nga ngusuubirako sente gwaliwa ku Saturday mukolo gwaliko sente nnyingi kati sente ze nafuna wezibampako deposit naye soka nsasula entebe nenziye kuba bintu byembisasula mpola saikayo ne bakuwa lisiti noteka webuti kati awo ebbanga eryaddako obusente era eno Kalantini yasanga nina obusente butini nnyo ne mu banka ng'era naye obusente mbujjeeyo yasanga n'obusente kumpi mitwalo nga 5 ne kati ate nga n'abaana eri maama bendabire wali oli omutabani wange ate waliwo n'abaana balabye kati nange tosagulya mwana omuyekka olina okutwalira bonna kati abo nabo nno bakolagana nabo gwe togenda kusobola ova kulya wano magi ogana mu njala y'ekuluma anti kati wekaba sikafaako kagala nnyo nnyumya kati wekaba sikafaako kaba kawulire kaba kakataka ababula mpa sigina nti nowaye ngoneerabire so kati embeera nenkwatira awo era abantu abasika batoye ku TV nga tusaba obuyambi balowooza nti just tuli bwinete bino tikiriiko nti oba kuba bubi buli muntu kyamusanze bubi n'abasuubuzi bennyini basangidde olusi nga batumiza ebintu ekyayina abantu bakajeyo zironi kwegamba embeera bwetu betambula si kitegeeza nti kuba bubi ate abantu balina obuzibu nti balaba serebu balowooza gwoli bulungi nnyo serebu tekitegeeza bugagga abantu balina okukitangaalamu ekyo serebu aba muntu ali popular oba amanyikiddwa
nenga abayala nnyo obulamu bwe bubeera expensive obulamu bwaffe oba celebrate kati nze bwe nabeeranga sinamanyikanga ne wendi akatogo wali mu hoteri nga nkyama teri ammanyi naye kati jjo navuze akagaali nga ngenda eyo okukima ebyokulya byono eyo n'eddagala lya sukaali nadde nkimye eyo bwayise buludadde mpita bwebwaggwe kirabe kosala olubuto olwo okitegeera embwaggwe kati kasubalu kaliwako weewaana bannaabe bavumye ensi paka we natuuse eri nenkomawo wewunyinga nakaddeko ka mask face nenkofira naye era nga bantegeera kale just obulamu bwa serebu nti buli expensive tubonaabona naye nga tetuli bulungi nnyo tetuli bulungi asaki olaba nababbe bikulu bona basabiriza bakusaasira bona bali mukusabiriza wa muzeeyi basoma byaboya bufuzi era nabo bagenda ne basabiriza so kati tetuli bulungi sate munaina abantu bali balowooza emmotoka yeene empya nti wagijja wa mukulembeze wa ggwanga nedda fe omukulembeze tanatufaako nga bakomediani oba lwakwate tunafuna atwogerera bulungi ekirungi kati mukulu balamu yatandise otufaako yatugambye tubenga atufaako mpola tubenga tuli ate wa comedian kati fata olwo abaluddewo tuli bubi naye waliwo abaana bana abakolera ddala mmere yaleero tebalina na akawunti bangi kati olwo madirati nekiko tebalina akawunti waliwo bano batokers tebalina na akawunti waliwo bano basoma ba mzee happiness waliwo basoma ba crazy university abo bali bubi nnyo era bankubira amasimu the might family bali bubi nnyo era simanyi gulu wiiki eno bweggwako ejja tuyinza okufunayo ku mirambo nga sigwa corona nga gwanjala nga bacomedian nga mulimu afuddemu kale sigino ku sigino ugenda kudda muzina engoye zisima ugenda kufunira atawulwaki abaana kati engoye ziyalesewo yazeese ziddugala nina okunoonya ki engeri gyozibalansinga zibe kwonooneka mu mbeera eno gye tulimu gavumenti bano beeyogerako abakyala abazadde bannakawere bavulnerable abo bwe boogerako kitegeeza oli omu ku bo osaana ofuna ku buwunga obulimu ku mataofuna ku mata tebalina kufa ku bambuto bokka naffe balina abaana betulabirira abana abato kati ono yeetaaga amata buli lunaku kumpe anywa liita kakati liita eyo bwe bampayo liita nga 10 nange nentundako nenfuna ez'okulya anti amangi ko ntundeko funeko nezemmere ate nze siirye buli omu asaba kawunga lwaki tebampa ku gundi ku matooke lwole muzeeyi alina ente mu kyalo muzeeyi president alina ente lwaki tafunayo ente nange nate sinze muzeeyi waba tampadde se nampayo ente nga 10 nenzirunda buli nte esobola ozaala zino ze bawa big guys yatunda zafiira bwereere singa baziwanze singa ndi mugagga naye baziwa babavuka abatayiiya otundako ente emu n'ogula gwenja kukukuba toyagala kwambala weyagala siba bwere simala kaseezi gwe sebo kwata olugwero ojja lweyambaza Kapale embeera eri wano ekutteko wali luli otunka ne Alex Muhangi ng'ofaaki Alex Muhangi kati mu Kalantini muno mwenategereddemu naye ali bubi naye tali bulungi bujo omanyi omugagga waffe naye ali bubi naye namulabeko nga alina waalajja naawe ali bubi oba sente bujeza akola ziteekawo yagulamu obuyumbe kirasaase yagulayo obuzigo naye nange nina obuzigo kuba kaninawo obwo olabo ninawo nagano maduuka lwakuba nti eno gyetuli enkulaakulana si nnungi era mbadde nkubira muzeeyi president omulanga tukolere ekkubo lyeno kuba bantu babeera kolansi wakulaakulana ennyumba zisobola okubeera nga ziba ez'ebbeeyi ne kati ozimba ennyumba yaduuka ngaeyo ali agala kuba emitwalo 5 nga gwe omusasula n'amasanyalaze n'amazzi kakati enkulaakulana yembulako yokka naye nga nalabye ebbalamu nga njogera musinda buyumba bwensolooza buyumba bubwo nina nabo ninawo nematuga ninayo bwesobola osolooza naye ekikulu nti wonna we nazimbye wewalayisi kuva abavu bwe tusobola okugula nti weosobola ozimba akayumba nkulaakulana yokka singa eba eweza enkulaakulana kiba kisobola okubeera nga kituyamba naffe netukola ti ekyokulabirira omwana kyali tuyamba eddalo alina lingi n'ebigambo alina bingi kati kambuze ekikusinza okukaabya saati kuba toyagala kwambala saati naye abaana babasitula namu n'ogira oti balina eno ke babateekamu kano ka babysita n'owuubawuuba naye kakati kirabika ate atandise omisinga oba nnyina bwe batyo ebyo byonna bikola ku baana likawo
Sirikao baby lero mama yakunarudi ashakuwebere obuyimba bwa olugwala Sirikao baby lero mama yakunarudi akwata kalukube naye buli wogule emmotoka ngeno n'omwana omugulira ye ekintu ng'akagaali awo ate omwana bakamuleeta nnaku bbiri ate mu Kalantini eno sente z'akagaali nazigula mu mata mugulira akagaali sima ya ddole saawa zino ogula eddole agenda girya mwayimbye akayimba nga bakomedia bayimbye fate batutaddemu ffe mbu twagwa balina ba Cream Production bw'aba akabi mbu beba akabi be baliko mbu ffe twagwa Alex bayita naye bw'obanga olina ekisefuliya ekikadde ky'ofumbyemu bonobo kisude tekifuka kisefuliya era sigala onogiweweeto kuba omanya ogitunira nomandi nesefuliya nagifumbamuuko kati mwanji yeerabira nnyo bakomedian abaki ababaddeko naye batobye naye kekale agenda nabigenda nga bwomanyi era embeera zaba kati Alex ngejaludde nnyo mu Baganda naye yafuuka Muganda awalaba akabi muwadde essimu akabaga ayagala essimu sirika naawe ate okuwadde essimu bulijjo tongamba mbu ayagala essimu sirika kale sirikawo nekireka enjala bemuluma naye nasembye badde nva ku mwana ku magi naye simanyi lwaki akaaba sirikawo dududu ate akanywa buli alera abeera yeeteeseteese dda wabeera wawa akaawa bbali akasigalira nga kati singa wayingidde dda n'okakima naye nga atulaba mu mbeera eno right about now tuli ne MC Kapale ng'era ye embeera ya Kalantini watu wagikwasaganya bamuteeredde omwana bamumusuulidde mu mbeera nga mumwewuliriddeko so kati agezaako okubeera nga muteekateeka okulaba nga naye embeera eno eya Kalantini agiyitamu waati naye nga we tuli we wakaawe wagezaako okubeera nga akwasaganyiza obulamu mpola mpola naye nga so far so good embeera ye ekyali nnungi nnyo ali mu mbeera nnungi gwe naamuwagira kyenyinza okuba nga nkutegeeza nti ye vibe akyagina kwegamba abeerawo okutya mulwawo okubalaba nga mwebuuza kati bali ku kisaidi eyo obulamu ye busanza atya kyenyinza okuba nga nkutegeeza mu bifaananyi nti ye ali mu mbeera nnungi nnyo so ali mu kulabirira mwana nga wookiraba so yeyo embeera esinga esaanibwa omuzadde yenna okubeera nga ateekawo eri omwana so kati amugyemu kaaba olaba nti kati aze ya stabilizinze mu mbeera eyakabi so Kapale sebo wadde okubuusa konna weekuli byonna obikoze naye twagala tulabe ng'omwana ate kati alya anywa kakati ekizibu mbadde ebintu bye mbadde mbitadde waleere nga bali mu kunfunira amata waliwo gwe mbadde ntumye andeetera amata muteereko kati saawa zino badde nninda andeetera badde yeebase obwedda tobola akaaba kabadde yakazuuka kati obwedda yeebase kati badde yakazuuka kati ndi kuyiiya ndabe engeri gyesobola omwamu aliko neiba nsooke mufumbira amata na neiba nga munkumirako then malenga mfunira amata naye ate mu mbeera ey'okugamba nti neiba mukumirako bwe bakusindika mu nju bagamba beera mu nju tovaamu mu kikomera ate omwana omutwale wa neiba owaye neiba naye ngeri yasiba mu nnyumba ate kati korona tuba tumugjeewa okuba naye yasiba mu nnyumba kegana naye asiba mu nnyumba kati baatugamba kwatagana abantu bavudde eri beewala ne kati neiba naye asiba mu nnyumba era bwe tugenda ewuwe omala kunaaba mu ngalo awo kuba just batugamba bukyafu bwembeera nenze mmanyi nti korona takonectinga mu bukyafu akonectingira mu muntu nga byo omwasi nakuba amalusu oba abantu bateekako si bulungi ki kati bwobanga siri era naatera neiba mukazi musajja neiba mukazi bikwatagana bitya neiba yasirisa omwana wa Kapale neiba mukazi na musajja neiba era na musajja era tunatukolaganya bulungi ajja kuzaala ne kaganda ke Mbere we tuli mu Kalantini. Mbere ya Kalantini bwete kunyumisa ne neighbor gotanyumyako kati neighbor bade sinyumyako naye. Kati mu mbere. Naye ku mbere eno ba neighbor oyinza n'okumwegomba okunyumyamu naye. Kuba kati nze badde mbeera wano ne nva usaaza 10 n'engenda mbya. Naye kati tunyumya tewali kyakkola. Bade yabagasse. Mwana yatugase bade sefa sanya ba neighbor omanyi ebintu bya ba neighbor no sibya. Bade sefa sanya olwembeera eno. Kati mbani n'okubeera nga nkola kyo olaba anune engalo kyeka kati ayonka. Oba kulya nga tujjeko okusitula omwana olunaku lutambula lutya olunaku zukuse oyita otya mu mbeera eno nenfuna ekikomando oluusi amagi bansiikira wali muwogo nendyako oluusi chapati y'amagi then bwe mmaliriza ne mmala nenkola ki nebakamu nendaba tv kati tv bagisazeeko
naye tetulina na ssente so batugamba mbu abagunde ba TV tebalina kutusalako paka batubanja empola naye kakati nabo batusazeeko kati saa zino tulinako UBC yokka gye tulaba ffe kati abalina gundi zino ennungi UBC yesigalako kati UBC gye ndaba kati era kati yo aba UBC bannina baba munnina so kati awo sigadde bagisazeeko omwami oyo ndeetayo ko kati ngeje gye na sukali nze nywa kali akaganda era nkuba omwana ndeetayo ekiriita awo ekiro nenywayo ko nenfuna otulo kubadde okusiiba ewaka kambi ojulira n'okufunayo omukazi ajja afumbe ku contract Kalantini bweggwadde ewaabwe bulabusi bwangu nnyo amazzi bagabasala kunindamu omwana omuteeka wa neighbor tumalirize ebisigadde ate ekyokulala n'amazzi engeri gye bagakusalako nsaba oteeketeeka ebidomola era mbadde mpulanga kukima amazzi nkuwerekereko wonna woogajja bibyo bikalu temuli wadde ttondo tapu zakajja bagasazeeko kale twala omwana wa neighbor omale gye tugende nkuwerekere ku luzzi ate obugenyi bwange bunaakuyamba ki olwaleero mbera yo isingeno kuba bloka labo bofunye okubira bloka obomaze bloka yasene ya tena wachazingira kadi awo limsebe nyingi milioni ngabbiri zalimu awo naye sebo olaba ekino tuwanna kulafulana naye nze totwala Salama Road kupangisa nange obana agamba nti kansigale mu kibuga wakati naye ngaali mu muzigo gwe Salama Road n'ekikubo naye kyayitamu kyonna kijjudde ebinnya kati embeera yeeyogira sigisobola nakibeeramu nko naye kati olaba eno weebaka oba nze kwebaka oba weebaka oba owummudde naye kati eyo oba bakwebaka muboota katemmese ku biyenje kale lumonde nekalinawo omukyala akololakolola eno kitegeeza ate waliyo endwadde nnyingi ababbi era baukunzi banzi nalowooza nti boli yansi yabikyaliwa aiza luba yava makindi oba yava makindi eyo ekivumesa obwa LC ngenda funa abamusolomu obwa LC musolomuwa ate logogola ku lusi era kati bize gogola iyo ze kusena amazzi sebo ze kusena busenyi just nzize kugogola toze kugogola luzirwa poloti yanyu eno poloti ilibogate kumanya kokolyo sebo poloti yene y'oluzzi eri mu 40 meka atano ku abiri nekaduma mwana salawo nengaba kati no magizirani twalina nyiniwa yana amaziga mugasana mu kyamo omusambwa gwano mukumanyi babiri no omusambwa ogaba amazi temukumanyi bagwita jajja mukasa w'omuka era bwe mubajjanga okusena amazzi wali mujjanga ne mumwanyi emusoka muziteekawo wano gwe muyita nanyini luzzi si muntu gusambwa ekirungi mujja gasimbagana wano bamundaze kulu waali wano onaamwetondera jajjange tegenda yoyo gwe musambwa gwe mbagamba sawa jeba mugabo utase eyo ye chairman wako ne nanyiri luzzi luno amin alabiri oluzzi luno naye ngo badde walumututteko mu kaseera wotabaddewo chairman kati lulwe bidde kuno kano nako ka afu wakati mu mukyala alimiramu nko kwa lisaidi nanyini kono yafa bufi mukyala n'atuguza bamutemula butemuzi batugana mutugu kati gogo oyita side eri oyite nze mba mpita side zeri wasaalongo oyo gwolabi ge makaaga agali awo kati yagulako side eri ye nanzigire naye mayite kyali gakimala owaye kyali gakimala komedi tali musende kati usakula mpola eno wali abantu abewola sente mu mabanka mubaza
ku nyumba zendabye empitirivu.